nga takyali mu Daheers ebyogerwa bingi eno n'eno Bekiti yali mu Daheers era okutandika okukolera mu Daheers kuba nali namukwasa kijambu bajja ne basaba omulimu Daheers nti tukolera ne tuteesa ne tudda ku mmeeza ngeri bizinensi endala yadde yali mu management yange naye ate eno ye yali waddeko okuyimbira mu Daheers oba okukola ebibye nga mu management eri gye nali mukwasiza bwenjagala omuwulira nga mwagala okukola posta erikwoli weeri omuwulira nga temwagala kukola era still posta yaffe wekolaki weeriya naye Beki ogenda kubanga eri gye yali ali bagiyita management ye gye yasooka okubeeramu bamuwa termination letter ye leeta egamba nti tusazizaamu endagaano yaffe naawe tetukyasobola kukola naawe kati mu biseera ebyo baasalizaamu endagaano ye yali talina wakulaga simanyi oba baali bakikola mu ngeri emutiisa nga waliwo baagala atereeze naye yaŋŋamba nti nenegayirira kuba namugamba lwaki tewayogera bulungi n'omwami oyo biki naŋŋamba nagenda twaliko wali eri Masanafu waliwo ekifo ekyo bakita batya Masanafu wali Lugala kifo ekyo kire nedda seeri waggulu ku Georgina Lavanda twali awo nemwegayirira nnyo naye n'alema konze kakati koze tutya siyina kyakuzaako kine mugamba nja kuyambako nkutuuse wonna okufuusa wonofuna omuntu gwowulira nti asobola kuba naye ndi artist sisobola kudividinga amaanyi gonna gajje eno nengaze nja kuwaako buli kyenkoze kyensobodde era nemukolera ebyo namukolera bwali kuba ffe bayibuli etugamba bwowa omuntu ekintu n'okimuweesa guno sikonaaleme kutegeera nnyo kyagabye so sijagamba namuwa kino namukolera kiri naye ekiseera bwe kyatuuka n'afuna omuntu asobola omubeererawo n'agenda era tetukina buzibu tetulina problemu naye naye mabegawo namuweerezaako ka message nga muadvisinga ku kikyendowooza kyeyandibadde akola batwalina obuyimba bwetwali tugenda okuta bamugamba pana kayimba kalungi tobeereyo n'oti okukata kuba nze nali nakateekamu ssente abantu watika so buli kyeyava nakyeno kikye exactly wanzijukira n'emmotoka baŋŋamba yagenda era nayo tewali agibanja era yagikuba ekigo nebaki neyonooneka oba neggwawo manyi byanjawulo solo gikuba ekigo naye neyonoonekamuko katugwawo really ekyo si kirungi tagali naye nga weebale nnyo kaakati would you advise omuyimbi ali eya buto ali mu kutandika naye ng'awulira mulungi okujoininga group basooka afatenga ye omuntu kyandibadde kirungi n'ofata kubanga okuyimba kumalamu amaanyi bw'oyimba nga bweyoyimbira obiwulira birungi naye nga abantu tebafaayo ate abawagizi baffe bawagira nnyo ekyo kye bamaze okuwulirako babukira etokota bayagala nnyo okuwulira ekintu nga bakiwulira bawuliriza nnyo ku radio n'okulaba ku TV bwe wasunsulira nti ono ajja kukola bulungi ono tajja kukola bulungi oluusi ku live bibalemerera oluusi oli asobola okuba nga bulungi nnyo nga performance si nnungi n'atandika okujajingira ku ki kulwokuba toba ne experience n'atandika okujajingira ku stage naye ng'ekyandibadde ekirungi omwimbi n'afata n'alumba ba dictator Mark n'abawa oluyimba radio nezikuyambako n'okutegeera entambuza y'ebintu kikuyambako n'okutegeera entambuza weebala nnyo ebyobufuzi bantu tebakutegeera baga oba ali saidi ki oba agwawa abantu baagala nnyo okumanya gy'ogwa tebamanyi oba sigwa oba oyimirira oyinza okuba sigwa nga balowooza nze ebyobufuzi kuva ddala ne mu ssomero saabigenderangako saabirako yadde food organizer kati ntandika nti obalimbalimba kati mbugenda kwesimbawo ekintu wano bwewati ate nze ndi musajja ow'amazima ennyo bwe mba neesimbyewo tugeze oba nestandinga for MP sisobola kukola for example mba ngenze tugeze Luweero ngenze nesimbyewo manyala kudelivalinga mba nina okukola ebyo ebikola ki ebyakulondesa byewasuubiza abantu kati kisooka omuntu yenna bw'aba agenda okubakolera alina okuba nga alina enkwatagana ennungi ne president abamubuyinza
bw'otamukwatagana naye olutasobola kubeera nga tosobola kubeera ng'oli akeera ku makya n'akuwa sente dictator twagala ku mukazi omu kati nga nze nkeera ku makya n'ekuwa sente ezimugulira ezimukola enviiri tekisobola ekitegeeza nja kusirika busirisi nange ndi obulindere otyo nange nkole kyenkola kati kitegeeza mba nja kukola mba sijja basanyusa kubanze mba njala kukola mulimu mutuufu the politics owange yandibadde nga kyengenda okukola bwe ngamba nti abavubuka munaaba tulina obbanaaza era nkibagamba ne mu campaign nzija muno olw'abavubuka abatanaaba tugenda keera nga buli wakuna tubanaaze emboko kati ate bitagenda sanyusa kati nsuubira tebijja sanyusa bantu mbanja kweronda kati politics ate n'ekirala date game nze siri mu bintu biri date sisobola kugamba nti ono aveewo nze mpitewo no sisobola kukola kintu kijjawo fenna kakati ate politics wakusooka kujjawo otyo kati nze sibisobola ebyo era tebansuubira kubeera nga ndimu ebyo nekira sagala kwawula mu bawagizi bange abawagizi bange eri abawagira kino eri abawagira kiri eri abawagira kiri nze banyumira bali wamu naye ng'obitegere ebyobufuzi tobitegere wejjerezeddwa muzeeyi bitegeera asi negamba ki kubonaabonanga kw'amaanyi naye evuya mu kyekumi eyo kochi gwe twaleese takola bubi wabanga asobola okuba ne red card naekolizinga naye nga ayikolizinga kwani Chelsea ku mujego omulala no Chelsea team nene obunene naze nonene netolagyeri eyo naye zeremozaayo kakati ate emani okuba mukube kozi kyekikopo kyammwe ate nakuba mukube nawulira lulingo ogamba omuzanyi gwe baleese gwe bagenda okuleeta naye kusiriikirira abammwe mbu mugenda kuleeta omuzanyi naye kikyabalemesezza alina akakwakulizosaagamba nti tugenda kuleeta abagenda muzimanyi aliko akakwakulizo simanyi bw'atwala engatto ya gundi nga bamwongera omusaala simanyi bw'abeera wangula balondo neŋamba wulira magaamwese omuntu watabeekonaokweyagaliza ennyo tekubanga abantu webataguleko bazanyi kati byakomawa olwokwa dimwe sebo leero 25 akadirisa akakyagenda paka nga 31 tugumemukko abantu baguze ebintu kati 31 amanule gajja kutuukako nti ereese bana okutukire ku ereese baani yakuleeta ogumamu bwekyoba omanya buli omuntu atwagala mwongera kuba bubi naye singa mukimanya ndeka kati lwaki obonaabona wano mu Uganda oli wa express toli wa express oli waki waliwo tiimu nga zizo zempagira ezimu nga nzikwagira olw'ensonga zange nze siriwe ensonga za business zo zize ebbali kati ez'oku mutima zetuliko ku mutima mpagira tiimu nga 2 wano ate webeegatta bannange neba Uganda sebo mpagira Arsenal anti wuliriza mpagira Arsenal ebulaaya ebweru wegwanga mpagira Arsenal mpagira Barcelona anti wulidde ebweru yonna tukitutte nti ebweru nekyo ekirala ekyo ekirala ne Inter wano njagala nnyo Vipers ekisinga ojinjagaza oba tukireke ekisinga ojinjagaza ekisooka omugagga waayo yatulaga nnyo nti ayagala tiimu yeetuuke ku mutindo ye ng'omuntu omu bw'ati tuganda nga obutamuwa support nga ye akoze ebintu ebyetagisaamu ssente ndabira ddala nga mba nkoze obujja era nsuubira abawagira ttiimu zammwe zonna endala ezaaliwo mulina okubeera ne second team nga mulina akiri ekigamba nti butuufu omusajja ono we tutamuwagira ogiwolereza ekimala ey'okubiri mpagira ey'okumutima mpagira
kyetume sonyi njikusonyiye kusonyose okudeka kalaba ekisogeri mu mikwano gyange kimale ekyo kimala n'ekirala balo zenavaamu nga nazivaamu olw'ensonga zange zisobola kwogerabonaabona nnyo kale njala kuwa ku bubaka bw'abantu abantu baboyeza obubaka ebyo abigamba amutwala nange ne mugamba kola bwoti funa ekitabo ne peni tuwandiike oluyimba bwe lunyuma ne baŋŋamba nti luno lulwo speed tulumala kati tutandika kati ne tumaliriza kati gw'oleeta omulamwa saagala ogambe mbadde nagwoleeta omulamwa bwe tuba tuyimbako tuwandiika kati tuleete bajjaaji nga buli omu akola mutulambe twagala okukola kolabo oba wati twagala tumanye luyimba kikulu na luno tuba tukola olulungi naye bwonsinga sigenda kupromotinga bwe nkusinga omanya nti mune okwepikira abantu si kirungi kuba natyo mukuba emboogo nandigambye netuwandika naleeta omulamu atuwandike ku nga twegayirira omukazi okukomawo nempandiika Lorana musawo kiseera ekyo kyenyini twalina bikolera awo ne luggwera awo empaka ne bazisalira awo ye yawandiika ki oba yakola ki nali naakawandika na verse 2 nawandiika nawandiika statement egamba mbu olinga ninga ngadduka omusezi mu lukande ninga nava mu race nava mu race kati oluusi omuntu ne bw'oba owulira nga omusobola oba olina ebingi ebyokumuyigirako kuba aba alina kyakusinga ekyokuba nti ekyamuteekaawo exactly oba tolina muzala wabuzalayo olina okuba nga omuyigirako kale tugendereza tugenda okuwa ku bawagizi bo abaagala okwogerako naawe naye nga tunagenda yeeyo